Rema Namakula achuguddeko si birungi bannange ebiina maaso awo Dax Katero ne Momo nabo tebalubuzeeko Alian Sikini muyina ate naye atabuse bulala bubi nnyo nnyo Nabbi Kakande muyina maaso awo n'omukulembeze w'eggwanga naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna mukwano atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olimesubwanga byonna byemba nteekayo Alian Sikini amaze n'abulirawo bonna abadde balowooza nti no champion gudo amukolera akasente akawera munanga amaze n'ayatula ebyama kamatereko ka video namwe ate musobole okubanga mumwewulirirako banange nze ndi wazalawo nate bana baniga bezalawo otegere bezalawo bane wate nabagamba baneeno basindiko oba kyakolanga kingava kusomera otava ku TV kati simusomesa kati gonkuyote simulonga mwana afunye basali nga ate goli wa TV kalwachi wali onkubira kalwachi wali onkubira then tata we yaliza tata wa bakuja nakanja mwana wangu ne wajja kati mumuwa buwi atazze wakufangoni Ogotega tegandi kumusajja tebutegeye. Nze gambe gwe taata omwana abazadde bali bwe bati. Baina akantu ke batunda mbwe bati bone balowooza nti no kati doga akola sente. Era balowooza dogo serebu. Kati nze mbadde nga ne baddogo nga nabakulu. Benkwata bwe nti nempagike ewantu nze nembateekayo. Bobe nyini baserebu abakulu ne balowooza nti bakubye ne mugamba mbolowooza okubye munnange kansoke nkuteemuuko kati ogenda omutaamuuko ngale kye wali omugaana kati ate kyatandikirako nti endonga abagenda atandika kufata bbala nti ate kutamba nafula byebyo munnange era yatangaziza n'agamba nti ekiruma taata wa champion gudo ye munnange amanyi mutabani we serebu akola akasimbi akawera naye mwate nga akasimbi tekayamba famire wabula Alian Sikini akamuggyako ye munnange bwate wasobodde okutunnyonnyola naye bannange mwagaza ki mukyala Hamza mwagaza ki munnange Rema Namakula wayambala engoye empanvu nti ate munnange eyeraga wayambala obumpi bwate lekaleka akunamye musiraamu bannange mwagala ki munnange bo bajaji bakuno tebewumuzaako Rema Namakula mu biseera ebiyise era atera nnyo okwambala engoye eza jump shoots nga tatera okudiyingiramu naye munnange ennaku zino okuva mbu we yatandika okwambala akabiina kati ennaku zino maama ayambala buli kompuno zi jump shoot yazivaamu kale munnaye gwe mugambo guli ku side zeeyo ogutokomoka naye bannange omuntu takyusaako omwani ye bagambye nti no Rema Namakula mukyala Hamza ayambala akabiina bannange omugambo guli eyo guli gumuyitirivu nnyo ate ogutokomoka ye munnange wenkuzaako eno wamwana muwala Shiba kalungi mulaba mayumba kunyirira mulaba abantu kunyirira mulaba abantu kubeera awo bannange bo ekyamazima tuva wala munnange awo Shiba kalungi olaba nga y'omu yakozesa amaanyi mangi nnyo ate okuba nga ennyumba ye eyimirirawo ssaawa zino buli omu gye yeegomba munnange mwana muwala ono mukyala naye munnange enkula ye eringa ya kisajja era omulaba awo yatoba yakolanga bwe kisoboka okuba nga ate amaliriza ennyumba ye kati gwe munnange wenna amwerijja katamanyi nga bakola ssente mwerijjeko kitono nnyo bo munnange bajaji bakuno tebewumuzaako batandise dde okwemulugunya ne bagamba ddala Momo wa Dax kiki Dax Katero yaliko obuzibu oba omukyala yaliko obuzibu mbu kati bawozeza myaka 3 mu bufumbo naye munnange omwana ye yabulira ddala emabega kaawo amawulire gafuluma nga kigambibwa mbu Momo Nigeria ayina olubuto naye munnange nekimala n'avaayo n'ategeeze mukazi wattu munnaku ey'ekitalo yavaayo n'atugamba mbu munnange baamuwa eddagala ku mikolo gye eddagala eyo baaliteeka mu birabo mbu era munnange kyansi ntono nnyo ey'okuzaalira Dax Katero maaso wano nina omukulembeze w'eggwanga munnange abeerayo mu kyaki bagamba tasaba biki naye munnaye kansoke mubaweeko nammwe ate musobole okuba nga mwerabirako yasabira wa Nabbi Kakande kale katubirabe tweyongereyo mu maaso n'agaffe sobola mutima babireke si wangamba umanyoko tokanze mweretere nawe nze mwamundetera nawe mwakumanyira gwe kusente zange togenda kuvuma bantu ffe tuli bantu bakulu ate twakuzibwa bwekati soli fala nnyo gwe oli fala olina kidongo tulinde tulabe ate kati byange byakulinda kulaba gwe tuyinde tulabe kati siyasazeewo
amwe bali empereza yammwe ensi tebeera bwetyo tuleme kukola bwe tutyo kati kikyoyagala gwe ng'omuntu kati kino naawe kiddewa nene kidowa nedda kansoke mubaweemu bazolowooza mbuno okubeera n'omuno w'akabi kyangu osegedde alindawo katini gweyinawo katini tumubaweemu katini addeko ekawempe ojalaba mwiki nga ziizo ojja kulaba ate nga lwesigala tumuteeka nako ojasiga muteekako mwana yaluma oli wane n'ekiruddu okuba minisita mumugambe nti ekkuba etwala abalwadde ambulensi zidiringa mu kkubo kyogamba gudo saagala mu kitawanya ggwanga mukwasa minisita Minister, abantu bajjawa interest. Where did you pick interest from for champion Gudo? Singa Keizi twatandikiddeawo Keizi n'omuntu ayamba naye mubi omuntu ate otayamba teri agambye mbu tuyamba ekizibu gwe obiteekamu obusungu obiteekamu igoyo n'obusungu sikolera Kampala parents nina n'abaana nange nali agadde bakole kibasomereyo ompulira muganda wange mwana bufala buninyiridde nnyo mwana buneeno kitegeera wano teri fala teri gw'oliisa bw'ekifala ate bwegane boogera bwewombe ese guddere mabbali ate ne boogeranga ki gwe ttaano gwe kati oli mafiya sebo tolowooza mbu n'oli mudongo nnyo 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 ne kunzi oliddaawa kiri gy'oli era weegeziwaza mbali eri abajega bano naye kunze oliddaawa nanti nze nasomako nze saasoma kubanga bw'osoma ennyo okunoonya magezi kati ate nze ndi mugezi kyova saagenda nnyo mu maaso okunoonya magezi ga mu butabo ekirungi kyo oli mugezi nnyo omanyi kikyomanya music eryawo tenakayimba akabuka ekyalo niwagange kaliwo wonna kubanga beri mukyoto nti no kiki sebo fenze sikoya ku offers sebo mabaita offer mujje mujanjule offer bwe ebwakiddalu mumirire kompone nsaba buyambi bannange nzijjawo okufa ngo nimumirireko bbiri ndi bubi tetwakulwaza anti osanga simanyi zimira mu ndage gamba swabakereddo gasoka muzi waabo Alien champion Gudo njagala alien ng'atunudde mu kamera ekikutampuliriza awulira alien awulira champion Gudo lindako muzaye kawempe champion Gudo lindako muzaye kawempe musajja atali innocent ku bintu byonna Gudo talina buzibu wano Gudo mwana muto maina Gudo talina buzibu wano katwogera ku matiko gantino ogenda kumuzaye kawempe andi obuzibu tetuganye taxi kyakola tayagaliza Gudo kola bwe muulya mubelema abantu bagezigezi muso chikiza nange n'abaana ababaganda bange wamulanze banzaala omuntu no baganda nti balina baana ekitegera muso chikiza nti nange nina abaana olina ne woolabirira abalala ekitegera obuzibu obuloba nini bagendere nga bagenze oba bazadde boli omwana kale bagenda nzole bamugamba nti nino basale ndowooza egiddeko n'akasente oba nti alini agenda okukatwala okategedde simanyi kikibo awojogereko sebo otegedde wulira nze gamba byema muno sudi yooli woyino bino byakusosedde entegeera nanti bw'ombuma mba nange sijja kukkiriza kubanga sigwasinga okutegeera ku nsi
Nzine gamba tino sinagana ko champu genda ku Kampala ki. Parents. Nemo chitiwa yo Kampala point ya intend ya nagenda ata ku TV kulabisa ntino champion good alingo bubiyetaga eyitago obuyambe nnyo ngata liko mu asirizi. Ne gamba munsi yo nawo botulinda abana betago obuyambe basokerwako oteka champion good ontino mu bali obiya asokerwako dala. Alien guno mukisa gwe buli obaba no mukisa gwe ku nsi. Ogo mukisa gwe guvuddewa. Kusomero kuba mulabi kuba wamuteeka maaso ne bamulaba. Kali banja abantu choke mapeshi. Omanyi wali abayimbi bangi nnyo nga tebasobola kuba hiti zolina. Ozabote bateeka mutebasobola kusuubira. Kimanya kiri bwe kiti oba okwano omukazi nga muka musajja tosooka ate kuonona bbaawe. Then osooka n'osiima sooka osiime bbaawe ate nno newaye bbaawe akulabidde mpaka wenkulabye nga tonyirira bulungi naye obadde mulamu. Sebo. Ali nasooka kuba bbaawe osooka mukuba bulungi nnyo. Ne tojja ate kusooka kulagana musajja oyo alina mukyala we gusooka omulage nti ate omukazi omusiba enviiri zaakanaana. Then sooka omusime nti newaye badde omulabirira dda abadde alya nga muwogo ne kati agenda kulya chipusi. Osegedde kali gwa sawa budogo musindike nga baruwa ntino oba muteke message mu wasindike ku Kampala parent. Ne alero twayogera ku simu tojjukira mtu ayogera ku kintu ky'emmotoka okujjaawo ne mukima. Ne nkugamba watu yagala tojjira kugoloza bagala kubba matala. Ku TV ne nkugamba sindika yo ko omuntu omwava Kampala parent ku Fangoni. Alien ekyo twakingamba ko sindikayo omuntu omu wangamba twava ku simu. Binagamba bajje bo basindika gwe kikwatako nange mansindika omuntu oyo sindika gwe kikwatako gwe nesiga akola ku nsonga eyo eyakutukira ku TV abajje wange. Bw'oba ogenda ku Galaxy okola interview oyina gw'osindikayo oba gwe yegenderayo. Galaxy jaawo. Lwaki amasijjaayo olowooza? Business ya musajja ejja kusigalawo with or without you. Eyani eya clinically NBS ejja kusigalawo whether ogendayo batogendayo. Ozanya siko kwa ogendayo batogendayo. Anje sala ya musigala mwe nange sigale byange. Kye mbade saga kugata bizi. Kugamba sigala bibyo naye bijje mu mwana. Teriya yakala kuba mulabe leyo operinzo kitegeera kino alien. Oshegera mwana. Gwagenda okweretera abalabe atakati abalabe bajja ddanga tunaba kubayita kati kati ndaba kali ate balaga n'okulaga nti bakoze eki. Ebyo bijje mu showbiz okuyitako eyo area yo eyo zone y'omukisa gwo. Mwana. Ekyo saagala kimujja kiba abantu balowooza mbuno waliwo abantu abatalowooza nnyo. Okay. Abalowooza mbuno nze wazalawo. Alien. Singa Kampala parents ekera ku makya n'esindika usa onaamukiriza mubeko kye mwogera. Kye nabagamba baneeno basindika oba kyakolanga kingava ku ssomero tava ku TV kati simusomesa. Kati gonkuyo tesimulonga omwana afunye basali nga tegoli nawe toli taata we gwamuzaala. Nze Kampala parents we yamusanga nawe. Nze nakuba essimu. Deni tata we yaliza tata wa bakujena ganja mwana wangu. Ate gwe tomulabye lero tagenzeyo ku university. Atazze wa ku Fangoni. Ari ku Fangoni mama we yamukkirizaayo. Mama wa Gudo teyamukiriza lwaki abeera naye. Tata wa Gudo agamba mama we yawamba omwana gye yamutwala tamanyiyo. Ezo abasajja banagenda mu kooti togenda basobola. Naye gwoloza Oshege